Export TV to the world. Yes. Mpitiwa Ishak. Client waffe Okanya Sam yakwatibwa okuva olunaku olw'ejjo bwe baali bagenze for parliamentary anti-corruption march naye banne bonna be bakutte nabo baba arraignize mu court. Abamu babatadde ku list eyabo abalina okuproducingibwa mu court olunaku olw'enkya naye ate ye okuviira ddala olunaku olw'ejjo okutuusa n'olwaleero tanalabibwako, takkirizibwadde olabibwako. Ttiimu zaffe ez'enjawulo Wabigo team zibaddewo nga zifuba okulaba nga at least following up on the matter, okulaba nga at least aweebwa bail. His freedom has not been secured. It has been in vain. Awo bonna buli yagezaako teyasobodde. Nze yasembeyo okujja kuva ku ssaawa 8 owodda nfuba okulaba nga mpepeta buli wamu nengenda mu buli department yonna waneeno ku CPS we tuli okulaba nga at least finding out wawaali kutya we tuyinza okufuna bond. So batugambye nti waali ali under interview, bakyamu interviewinga naye tebasobola mu kusinga era tebasobola tusobozesa kubeera nga tukola ki tumulaba. So mu mbeera bwetyo waneeno kiba kimenya amateeka kubanga amazeemu essaawa 24 kati wetwogerera waddamu n'asulawo amazima kiri nti his rights, human rights will have been violated. Olw'ensonga eyo ekikolebwa kikyamu era tekyetaagisa mu mateeka. Tujja kufuba okulaba nga lunaku olw'enkya twongera okubanga fighting for his right okubeera nga kiwaayo. Export TV to the world.